Yes, amagye n'ekitongole kya police okwekobaana ne bakwata His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali mugenda maaso n'okunoonya akalulu mu bitundu bya Busoga kyokka nga yali presidential candidate mu mateeka ng'agenda maaso n'okuba ng'anoonya akalulu. Giweze emyaka 5 era kyenjagadde okuleetera leero mu byafaayo oba kye tuyita today in history zaalinga ennaku z'omwezi 18 mwezi gwa November gwa 11 ng'olwaleero omwaka gwali gwa 2022 nga twolekera akalulu aka 2026. Poliisi n'amagye baakola era ne bagenda bakwata His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu yonna mu bitundu by'eruuka bwe yali agenza okuba nga campaigninga side eyo. Abasajja b'ebyokwerinda bakeera mu kisaawe ku makya bitundu by'eruuka ne bakyetooloola nga kuliko abawanvu n'abampi nga bayunguddwa ne bagenda maaso n'okuba nga balemesa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ogenda maaso n'okuba nga akuba kampeyini ye era mu kasuuti ke yalimu ng'alina ne masiki emmyufu ku mumwa yagenda maaso n'okuba nga akwatibwa n'ateekebwa mu kamotoka ka poliisi ke tuyita buli wendi nkusiba bw'atyo yatwalibwa mu bifo ebitategerekeka wabula oluvannyuma twakitegeera nti baamutwala ku poliisi oba ku prison Nalufeenya gye baamuggalira nga bamulanga ki mbu yali asussa abawagizi 200. Jukira mu budde obwo Uganda yali ekyalimu COVID-19 mu bijjukira bulungi nnyo ng'abasajja akakiko k'ebyokulonda kaateekawo etteeka nti omuntu yenna taasukke nga abawagizi 200 ku laale ye newankubadde nga twalaba abalala nga bagenda maaso n'okuba nga babeera n'abawagizi abasukka mu abo wabula His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma lw'okuba nti pressure yali nnene nnyo abawagizi baali bangi nnyo abaali bamugoberera ng'era bwe kiri kati abasajja b'ebyokwerinda nga bakolaganidde wamu n'akakiiko k'ebyokulonda baalemererwa okumanya kiki ekiyinza okuddako singa omusajja ono tumuleka n'akuba kampeyini ze nga bw'alina okuzikuba. Bwe batyo ne bakola era amagye poliisi n'ebitongole ebirala byonna ebyokwerinda ne bagenda mu maaso n'okukuba omukka ogubalagala ne bateekawo embeera ey'obunkenke bwe batyo ne bakwata His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne baba nga baamuvuga ne bamutwala mu bifo ebitategerekeka ng'ekigendererwa kyakuteekawo ntiisa okulaba ng'abawagizi bakendeera. How do you push a presidential candidate like that? How? We are not slaves. I'm not with him. I'm not with Yes, kakati ezo zaalinga ennaku z'omwezi 18 omwezi gwa November ng'olwaleero era olwaleero giweze emyaka 5 okuva His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakwatibwa ekyaddirira mu kibuga Kampala. Nja kutegeeza nti abasajja tebakyagala era kyenkuleetedde ngenda bikunnyonnyola byonna ogenda kubitegeera. Ttiimu yonna eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu baabakwatira sayidi eyo ne babatwala abamu ne babata abalala bwe balaba ng'embeera etabuse okwekalakasa kususse ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga 19 bw'atyo yagenda maaso n'okubeera ng'ateebwa abasajja ng'akaliro kasusse kyokka waayita akabanga katono oluvannyuma lw'embeera yalinga egenda edda mu nteeko bwe yagenda okukampeyininga mu bitundu by'e Kalangala zaalinga ennaku z'omwezi 30 omwezi gwali gwa Desemba omwaka gwali gwa 2022 ebitongole by'okwerinda amagye military n'ekitongole kya police nga bayambibwako omukulu amanyiddwa nga Mathias Mpuga kubanga yalabwako mu butambi obw'enjawulo mu bifaananyi nga bw'olabawo wenkusongera ng'amagamaga bw'atunulako emabega bw'akuba obuuso obutategerekeka. Mu biseera ebyo yali deputy president ow'ensonga za Buganda yali tannaba kubanga agenda mu parliament kufuuka leader of opposition wabula yalabwako ng'ekyamazima byakola tebitegerekeka tebigatta. Amawulire oluvannyuma ne gavaayo nti Mathias Mpuga yandiba nga yali amanyi ku kukwatibwa okwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne ttiimu yonna ab'amawulire aba security na buli muntu yenna eyali kulaale eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu baabayoola baali bagenze ku kizinga e Kalangala era ebyavaayo nabyo tebyali birungi nnyo.
Yes, kakati nno gye bayita Red Zone TV bw'oba tunaba kubanga osubscribinga kikole ekkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification kakuyambako okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ensonga zonna n'oba nga ate tozimisa. Kakati bino n'ebirala bye nkuletedde mu mboozi eno y'olunaku olwaliro naye nja basaba mu sharinge, nja basaba mu likinge, nja basaba muteekeko comment. Ku nkomerero ya updates zino era okusoma ku comments zammwe naye nja basaba gy'okoma okulikinga information oba ogiyambako okubanga etambula bulungi nnyo. Ennaku zino temukyasharinga bulungi nnyo, temukyalikinga bulungi nnyo. Kakati nja basaba ku mulundi guno tukikole tusobole okubanga ate tutambula. Okwekalakasa okwabaluka mu kibuga Kampala kigambibwa okuba nti waliwo abantu abaafa, abamu baafa ne bategeerekeka, abalala baabuzibwawo nga ne bwe twogerera ssaawa eno amayitire gaabwe tegamanyiddwa. Kyokka gwa mpuliriza kigambibwa okuba nti waliwo n'abo abatuusibwako obuvune abamu nga bakyali balema. Ebifaananyi ebimu ngenda bikulaga, ebirala sijja kusobola bikulaga olw'ensonga nti byesittaza nnyo. Omukutu gw'amawulire gwa BBC gw'olina investigative, gw'olina kye bayita forensic kye gwakola nga guyita mu bakugu mu ebyo ebyagenda mu maaso. Mukadde ako embeera yali ya bunkenke nnyo mu ggwanga erya Uganda, wabula omukutu gwa British Broadcasting Corporation BBC gwayita mu bakugu baagwo ne bagenda mu maaso n'okukola okunoonyereza embeera entuufu yali mu ggwanga erya Uganda. Abantu abaali bafudde nga gavumenti omuwendo eyogera mulala, BBC yakola okunoonyereza ne bakizuula nti ate omuwendo gwali mulala. Ne bwe twogera olunaku olwaleero waliwo abantu abaabulira mu bintu nga bino tebaddangamu kulabikako. Kakati wuliriza. Nze Sebambulidde Patrick, eno bagiyita Red Zone TV, atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga tutambula. Nga sinnagenda wala, tukyali ku mulanga gwaffe guno era nkyagubajjukiza, tuli mu kusonda kasente kugula fulaaga eziwerera ddala nga Red Zone Media Family. So kakati gwe wenna ntuukirira n'ogattako nawe n'ocontributinga oba weegasse butereevu Red Zone Media Family eno, oba oyina fulaaga osobola okutukubira ku nnamba ezo ne tuba nga tuzipiikira, oba ng'oyina ssente osobola oziteeka ku nnamba ezo era n'otutegeeza nti nze gundi nze ntaddeko akasente konna contribution yonna esobola ogenda maaso n'okuba nga ate eyambako. So nja basaba mudduukirire omulanga guno 0755081795 ne 0776987508 ze twakagulawo wabulayo omuwendo mutono nnyo tubeere nga tukikwasaganya ensonga zitambule ate buli omu zibeere nga zimutuukako. Nyongera bajjukiza ku mmotoka Primo Kitaala eyabbibwa ku munnankyukakyuka munnaffe mu bitundu by'Ekiboga baagibba era ne bagibuzaawo agisuubira okubeera mu bitundu eby'e Masaka, Kampala ne mu bitundu ebirala. Gwe naagirabyeko emmotoka eyo eri ku nnamba UAY 005P akusaba nti kuba ku nnamba z'essimu oba ennamba y'essimu eyo gye nkuteeredde awo. Ennamba eyo eri 0756 3 73 0756 30 73 30. Ekirabo kijja kuba kya bukadde butaano bw'ojja okukwasako engalo ate n'okugenda mu Uganda empya byonna ojja kugenda mu maaso n'okuba ng'obitegeera. Kakati njagala okukusiigira ekifaananyi, ngenda kukulaga katambi ku katambi engeri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yakwatibwa na biki ebyaddako mu kibuga Kampala. Waayita akabanga katono ate era n'addamu n'akwatibwa. Wabula eyo njagala tugendeyo nga mmaze okugyawo akalango kano. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi bowola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekigwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, zalinga ennaku z'omwezi 18 n'ennaku z'omwezi nga 19 abantu abaafa mu kibuga Kampala era ennaku ezo singa tetubadde mu campaign okubajjukira kubadde kukyagenda maaso n'okubawo era mujjukira ku kitebe ekya National Unity Platform campaign ye yebadde egenda maaso abamu ku bantu abaafa nga bagenda maaso n'okujjukirwa n'okusabirwa. Ekifaananyi ekyo mukiraba bulungi nnyo. Oyo yali mukyala amanyiddwa nga Kamuyati, mumujjukira tuzze nga tumubagamba. Oyo gwolaba yakubwa amasasi n'afiirawo kyokka nga omukyala yali atambuza mmere teyabiriiko. Y'omu ku bantu abawerera ddala ebikumi n'ebikumi abaafa bannayuganda bwe baali balaga obutali matifu bwabwe oluvannyuma lwa poliisi n'ebitongole by'enjawulo okukwata His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bitundu ebyeruuka bwe yali agenze okuba ng'akampeininga. Kakati olwaleero giweza emyaka 5 bukyanga kino kibeerawo era nkakasa nga poliisi oba oli awo eyinza obutaddamu mbeera eno. Baakwata His Excellency ne ttiimu ye n'abamu ku be yali nabo era nga be nalaba bamukwata nabo bw'oba nga ojjukira bulungi nnyo ensonga eno nga bwe yatambula. Kwaliko Pastor Andrew Muwanguzi
ye muntu eyali naye mu budde obwo n'abalala baaliko Bazaake n'abalala bangi nnyo abaali ku luseregenderwa abaali ku lusegere olwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu be baamukwata nabo wabula Pastor Muwanguzi y'omu ku bantu abamuli okumpi ennyo era yo yalabwa nako y'omu ku bantu abajja naye bwe yali aleeteddwa mu kkooti baabavuga ne babatwala ku poliisi e Nalufeenya era gye baabaggalira. Bannayuganda olwalaba ng'embeera eri bw'etyo bagamba bino tetujja kubikkiriza era beeyiwa ku nguudo mu bibuga eby'enjawulo si mu Kampala mokka. Uganda yonna yabuutikirwa okwekalakaasa okwali okw'amaanyi ennyo oluvannyuma lw'okuwulira nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okuba nga akwatibwa. Akaseera kano bannayuganda baalinga abali mu kkalindirira oluvannyuma lw'amawulire okusaasaana buli kitundu eky'eggwanga erya Uganda kyabona okwekalakaasa nga bannansi balaga obutali bumativu bwabwe emikutu egy'amawulire egy'enjawulo ne kigezaako okubuzaabuza era emikutu mingi nnyo gyalabwako ng'amawulire gano balinga abataagala galipootinga newankubadde nga social media yali y'amaanyi nnyo yasobola okulipootinga emikutu egy'amaanyi okwetoola ensi yonna nagyo ne gitandika okugenda mu maaso n'okuba nga giripootinga. His Excellency olunaku lwe yakwatibwa kino kye kyaddirira mu kibuga Kampala n'ebibuga ebirala. How do you push a presidential candidate like that? How? We are not slaves. I'm going with you. I'm Yes, embeera bwetyo bwe yali ennaku z'omwezi nga 18 omwezi gwa November omwaka 2020 twali tuli mu campaign ezitutwala mu kalulu ka 2026 kyokka nno olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era akyagenda maaso n'okubanga akampeininga. Njukira nkugambye luno olunaku lutera okujjukirwa singa tetubadde mu campaign. Luno olunaku lubadde lukuzibwa ku kitebe kya National Unity Platform era wandibaddeyo okusaba nga bwe kuzenga kubeerayo 18 ne 19 oluvannyuma lwa pressure n'okwekalakasa okwali mu Kampala kwawaliriza abasajja ab'ebyokwerinda abaali bakutte His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okumuleeta mu kkooti. Era nga bwolabaawo yali ne Pastor Muwanguzi n'abamu ku bantu abalala baali bamukutte nabo baawalirizibwa ne bamuleeta mu kkooti. Era olunaku olwo lwe lwandibadde ng'olunaku olwokusatu bannayuganda nga bakyekalakaasa. Abasajja baamanya nti singa bannayuganda beekalakaasisa ennaku 3 ezijjudde ekyamazima tuyinza obutasobola kumalako nabo era kye bayita international community amawanga ag'amaanyi gavumenti z'amawanga ago baali batandise okuvaayo nga bavumirira ebyali bigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda oluvannyuma lwa gavumenti okulwawo abamu ku basereebu omwali abayimbi
omwali abantu ba comedian balabwako nga bavumirirwa bannayuganda nga batandise okubaboola olw'okubeera nti abamu baali bafuuse kyesirikidde ku ebyo byali bigenze mu maaso. nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abasajja bamunyize baali bamukutte nga munnayuganda tannaba na kumanya oba kwekakasa watuufu wa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu we yali atwaliddwa. Emmotoka za poliisi zaalabwako mu kibuga Kampala nga zigenda maaso n'okuba nga zirawuna era kwe kwali n'emmotoka eyo gy'olaba ye yasinga okolo ebikolobero era nga ku mmotoka eyo kwe kwava omusirikale eyakuba essasi omukyalo no Kamuyat yali atambuza emmere erisasi eryo eryamujja mu budde bw'ati omukazi wa Tubambi n'abanga kati mugenzi era nga y'omu ku ba victim abaafiira mu kwekalakaasa kuno okwali kugenda maaso mu kibuga Kampala. Ekibuga Kampala n'ebitundu ebirala byonna ebya Uganda ne bijjula omukka ogw'akazigizigi oluvannyuma lw'embeera okubeera nti yali mbi nnyo. Njagala kukulaga akatambi okuva gye byatandikira ene tutuuke ku ssaawa y'okwekalakaasa njagala okalabe bulungi nnyo. Akatambi kano kalaga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bamukwata we yali agenza okukampeininga. Abasajja b'ebyokwerinda baasooka ne bakuba ttiya ggasi buli muntu yenna eyaliko eyali okumpi ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tebaakoma ku ekyo. Ashiraf Kasirye mumujjukira omusajja oyo yabonaabona. Ku mulundi guno ye yali atambulira ku mmotoka okwali His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu waggulu era nga yakwasaganya amawulire ku mukutu gwa Ghetto TV. Ashiraf Kasirye bamufuira pepper spray nga balaba kamera eyo yefuuse ekizibu ebalabisa ne bamufuira pepper spray ne basobola okukwata His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bino byonna njagala obirabe mu katambi kano nga bwe tweyongerayo. akubibwa era abapoliisi balikwenda kumugema aye abapoliisi bannamawulire baligezaako okulwanyisa embeera omuwuliza amusona wanu What are you doing? My sister, what is this? We want to see what is going on. We need to see. Come this way. Uno, Ashraf, uno. Kalema. Bamulesa wano jangu, uno.
Stupid. Leave him. Why are you killing us? Please. Please, Afane, you cover what is happening there, not here. There. You cover there. You're a journalist, you have to be. Afande, stop what you want. Do your job. Stop. Do your job. Afande, do your job. What are you doing, brother? What are you doing, brother? What are you doing? No, you kill me. You kill me. Kill me. Why are you pepper spraying me? Look at you. Why are you pepper spraying at me? Look at you. Oyo musira mudaba kabini akuba pepper spray. You want to kill us? I know that you want to kill us. He's going to pay you 1 million Uganda shillings. Kama sasura mkwala satu mweta na joka. Chapa msanta wagenda pawa kade kalamba. Gaya agenda usula kade kalamba kwa mukute. 1 million Uganda shillings. Yagenda okulewa. 1 million Uganda shillings. This is what he's going to pay. He's going to pay 1 million Uganda shillings to you. You can't hold him like that and shoot. What did I do? Yeah, man. Abam kwetorola kirimu. Kwa tebi kwana. Check a recording system. I want to go camera as a recording system. Let me use the phone. Okay, mine is live. That is a video of position. Other videos are Kamera baka muziki. Kwachi muziki. You cover the outer there. I don't want anybody else. Get the ring here.
Journalism is not a crime. You are division. You are in. This division. Listen together. What are they doing now? In a very bad situation, and at the moment, police are surrounded the car. Emodoka bali mukujasa. And the situation is not good at all. Journalists and everyone really devastated. Jerry Mandela. President. Let me pass. No. President is asking them what is the charge. I'm going with him. I'm going with him. Ligenda baku wamu paper spray. Ah, wewe. Kuya paper spray.
Soko jeko. Bakuta omukulembeze wa People Power, bakuta omukulembeze wa NUP. Ono mwesimba ni Luka district. Omukulembeze wa Mukute tumanyi bamutwala. Omukulembeze wa Mukute tumanyi bamutwala. Omukulembeze wa Mukute tumanyi bamutwala. Sikafu ebadde wonnene nnyo nga bw'okiwulira nga abaana bagaasi. Ne poliisi amaze n'esiiza amaanyi. Era nga bulaba emmotoka Linako. Ocha. Yes. Lwe lunaku enaku z'omwezi nga 18 mwezi gwali gwa Novemba gwa 11 omwaka 2022 olunaku olutajja kuva mu birowoozo by'Abannayuganda wabula newankubadde nga mu mitwe gy'Abannayuganda terujja kuvaamu naye n'ejjeno Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwo tujja kumuva mu bwongo olw'ensonga Bannayuganda baamulaga omutima gw'ataamanya Bannayuganda baamulaga nti bamalirivu okulwanirira ekyo kye bakkiririzaamu oba olyawo ekyali tekisuubirwa jjukira ebbanga lyonna baali baakuteerawo embeera nti Bannayuganda tebalina kye basobola Bannayuganda batiitiizi wabula oluvannyuma lw'okukwata obukwasi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ku lunaku olwo njagadde akatambi okalaba okamaleyo era nina n'akalala ke ngenda okulaga nako nandikusabye okalabe okamaleyo kubanga luno lunaku lukulu nnyo naddala mu byafaayo bya buli munnankyukakyuka nkakasa bwobanga obadde ogoberera bino byonna oyina okubanga obimanyi ekyagwa mu bibuga eby'enjawulo okwetolola eggwanga erya Uganda ekyo tekyaleka muntu n'omu waggulu newankubadde nga Bannayuganda battibwa wabula n'omukulu agenda maaso n'okukulembera eggwanga lino nkakasa nga yakifuuwa akizza munda era ebyaddirira tebyali birungi nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga Bannayuganda tebamanyi wa waali baabuutikira ekibuga Kampala n'ebibuga ebirala byonna kumpi buli ewaali ekipande ekiri mu kkale ya yero kyalabibwako nga kyokebwa buli ewaali omuntu yenna amanyiddwa nti abadde awagira ebikolobero bino ebigenda mu maaso yalabwako nga dduka abaali abayimbi abali ba influential people ab'amaanyi baalabwako nga nabo abamu badduka abamu batandika okusirikira gye baali Kampala yafuuka amatongo oluvannyuma lw'abantu okubeera nga bakubwanga amasasi direct ekitongole kya poliisi n'ekitongole wamu eky'amagye nga bwe gayita emmotoka eyo yalabwako era ebikolobero bye yakola byakwatibwa omukutu gw'amawulire ogwa BBC wabula obunkenke bwali bungi nnyo okwekalakasa kwali kw'amaanyi nnyo Jeno Yoweri Kaguta Museveni n'abakulembera eggwanga baafuna ekyo kye baali tebasuubira okuva mu Bannayuganda naddala abo abakkiririza mu nkyukakyuka oluvannyuma lw'okuba nti embeera yali ya bunkenke okusinziira ku kintu oba ku mbeera eyali esuubirwa akaliro we kaasukka baakwata His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamuleeta mu kkooti era ne basobola okugenda maaso n'okubanga bamuwozesa ne bamusibako omusango mbu ogw'okumenya amateeka ag'ebyokulonda bategeeza mbu yabeera n'abawagizi abasukka mu 200 jjukira bino ebiseera byali bya COVID-19 Simon Byabakama n'akakiiko kakulembera aka Electoral Commission kaali kataddewo amateeka nti omuntu yenna candidate yenna taasukkenga bawagizi 200 ku laale ye ekintu ekyali ekizibu kyo controllinga naddala ku laale za His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga namungi w'omuntu yali mungi nnyo nga yeesunga okulaba obulabi ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula abasajja tebaaswala bagenda maaso n'okubanga baamukwata ebyaddirira byebyo era amawulire okuva mu nsonda ezeesigika okuva mu kye tuyita international community baafuna attention mu ggwanga erya Uganda emikutu gy'amawulire negiwandiika ennaku z'omwezi nga 19 omukutu gw'amawulire ogwa Reuters gwakuba eggulire erimu kwaga amawulire agasinga okuleeta obunkenke mu ggwanga erya Uganda naddala mu bakulu abakulembera eggwanga lino mu kibiina ekya NRM muwuliriza baakuba eggulire ne bategeeza gavumenti mukadde ako yavaayo netegeeza nti abantu baali 2 abaali baakattibwa mu kwekalakaasa okwo ku lunaku lwe lumu zaali nga 19 omwezi ogwa Novemba 2020 essaawa zaali 11:02 omukutu gw'amawulire ogwa Reuters gwafulumya amawulire nti abantu 16 be baali battiddwa eggulo limu nga 18 abantu 16 bagamba 16 people killed as Uganda's security personnel battle protests over Bobi Wine's arrest kyokka weewuunye nti ate ne bano nabo baaripootinganga tebamanyi kituufu kyankomeredde kyali ku ground njagala okutegeeza gwampuliriza nti ate ennamba y'abantu era yali yanjawulo nnyo kwabo abaaripootingibwa emikutu egyali giva mu mawanga ag'enjawulo
kyokka nga ne gavumenti y'eggwanga erya Uganda efuba okulaba kaweefube yali wakulaba ng'ennamba zikendeera emikoto gy'amawulire gyali giripootinga omuwendo omulala abantu abamu baafa nga ne kamera ziraba ng'omukyalo oyo amanyiddwa nga Kamwati omukyalo oyo yatambuza emmere era nga bw'omulaba mu katambi awo yakeera ku makya ng'alina gy'atwala emmere ne bamukuba amasasi agamuttirawo ku nsonga ezitaategerekeka kubanga teyali omu ku abo abali beekalakasa mu kibuga Kampala wabula abasajja bagenda maaso n'okuba nga ate bamufumita amasasi agamuttirawo mukazi wattu bambi n'abanga wetwogerera mugenzi embeera bwetyo bwe yali mu kibuga Kampala ne wetwogerera olunaku olwaleero embeera tennaba kubanga eddamu okubeera kyekimu kubanga okutya kuli mu basajja bakulu abakulembera eggwanga bamanyi singa tuddamu ne tukwata His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okuli awo tuyinza okukifuuwa nga tukizza munda wetwogerera ayolekedde bitundu bya Zombo Nenebbi tuli mu West Nile ennaku z'omwezi nga 18 lunaku lwa 2 lwa leero 18 Novemba 2025 okufaananako nga luno 18 Novemba 2020 kaali kaseera kansasagge nnyo kaali kaseera ka kazigizigi era nga bwe nkugambye nti wadde tebisobola kuva mu bwongo obwa bannayuganda naye ate tebisobola kuva mu bwongo obwa musajja mukulu General Yoweri Kaguta Museveni ekikolwa ekyokuleeta Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kkooti ne bamuwozesa kyekyamutaasa bannayuganda ne bagamba okwekalakasa leka tupondookemu leka tuwummuzeemu oboolyawo nga balina essuubi nti singa Simon Byabakama anaagezaako okukwata mu kalulu bajja kudda mu paati 2 balage okwekalakasa okutuufu okulwanirira eddembe okutuufu kutya bwe kwandibadde kutambula bino nno byonna mbikuwa ono ku mukuto gwa Red Zone TV kye bayita Today in History oba leero mu byafaayo abasajja ab'ebyokwerinda baayiika ku nguudo wabula okusinziira ku information gye twafuna kyalowoozebwa bano abasajja abaali ab'ebyokwerinda abasinga obungi tebaalina bannayuganda waliwo amawulire agaafulumanga agalaga nti abali mu yunifoomu y'amagye bandibanga bavudde ku mawanga ag'omuliraano oba nga gavudde mu mawanga gali waliwo amawulire agafuluma nti abamu bava mu ggwanga lya Mozambique n'amawanga amalala naye ago tetwagakakasa kakati ekyo kyagenda mu maaso era ebibuuzo bizze bingi nnyo oluvannyuma lw'okwekalakasa okubadde Kenya ebuvuddeko myaka nga gigi egiyise Bob Njagi abaali bawambibwa mu ggwanga lya Uganda bwe baateereddwa baategeezezza nti bannamagye mu ggwanga lya Uganda baababuulidde akaama nti mu kwekalakasa okw'abajjenze mu ggwanga lya Kenya abamu ku baamagye abaakubanga abantu emiggo n'amasasi baali bavudde mu Uganda kyokka tubadde tulaba okwekalakasa okubadde genda mu maaso mu ggwanga lya Tanzania era amawulire ne gafuluma nti abamu ku b'ebyokwerinda bandibanga bavudde mu ggwanga lya Uganda so no kino kiringa ekigezaako okujustifyinga kiri nti n'abamu ku baamagye abalabwako ku ekibuga Kampala nga bakuba abantu emiggo bandibanga tebaali bannayuganda abasajja baagenda okulaba nga ttiimu oba oliawo eyali ey'amaanyi nnyo mu kukomandinga ebyali bigenda mu maaso ttiimu eyali ekulemberwa abasajja nga ba Eddie Mutwe abasajja nga ba Akileo Kivumbi n'abamu ku bantu abalala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu be yatambulanga nabo bwe yagenda okukuba campaign mu bitundu ebyekalangala ku Kizinga mujjukira bulungi nnyo kalangala zaalinga ennaku z'omwezi 30 mwezi gwa Desemba omwaka gwa 2022 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakeera ku makya n'agenda sayidi eno erenga nayo anoonyayo akalulu wabula yakwatibwa mu ngeri etaategeerekeka abasajja baamusalako ku Kizinga bamutwata ne bamuteeka mu helicopter ne bamutwala ne bamuvuga paka Magere kyokka abamu ku bantu be yali nabo baakwatibwa bo ne batwalibwa mu bifo by then ebitaategeerekeka oluvannyuma ne tukitegeerako baatwalibwa ku poliisi e Masaka gye baavugibwa ne babavuga nga babatwala sayidi eyo okugezaako okukkakkanya bannayuganda nga basuubira nti oba ttiimu eno His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'atambula nayo yandibanga yeevaako obuzibu yeekomandinga bino byonna ebyali bigenda mu maaso kyazuulwa okusinziira ku forensics eyakolebwa abamu ku bantu abaali ab'amaanyi okwetoloola ensonga oba ekisaawe kino eky'amawulire baatuuka ne batugamba mwetegereze nnyo movements ne body language ez'omukulu eyali Deputy President owa Buganda by then era nga si mulala ye Mathias Mpuuga Nsamba twagezaako naffe nga bw'omanyi wano ku Red Zone TV ebintu tetubitwala for granted twagenda maaso n'okwetegereza twenda okulaba ng'omukulu Mathias Mpuuga ekyamazima yalimu amakoona ne bwe walaba okubeera nga bwe yazza emisango mu kibiina kya NUP waliwo ebizibu ebyamutuukako ekyamazima byandibanga byava eno Mathias Mpuuga yalabwako mu butambi obw'enjawulo mu bifaananyi eby'enjawulo kwekyo ekikwekweto ekyaduumirwa mu bitundu by'ekalangala ku Kizinga nga His Excellency bamuzingako ne ttiimu ye yonna Mathias Mpuuga yalabwako mu kakofiira akamyufu ataddeko mu masiki emmyufu tagijjaako wabula kigambibwa nti yeyasomanga muuvu zonna kigambibwa nti yeyasomanga muuvu zonna okulaba nga asportinga baani ab'okukwatibwa
asportinga wawe tutuusa abasajja bategeere basobole okujja bagende maaso n'okubanga bayoola era ttiimu yonna okwali ab'amawulire okwali ba foot soldiers okwali aba security okwali abaali ku kamera okwali kumpi buli muntu yenna eyali ku kizinga ekalangala eyasimattuka abasajja baabakwata era abo bebaasibwa emyezi 6 bewalaba emabega w'emitayimbwa banobianeri ba edimutwe bani abaasibwa baateebwa oba gwali mwezi gwa 6 we mbaseerabidde omwaka gwa 2021 baamala emyezi 6 emabega w'emitayimbwa nsonga ez'okuba nti oba olyawo ttiimu eno yatiibwa abasajja baafuna okutya bamanya nti oba olyawo ttiimu eno bwetagibwawo eyinza okubunzika gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni oba olyawo tugikwata tuyinza n'okunafuya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amaanyi ne gakendera kubanga gaali mangi nnyo abasajja nga batandise obbasukkako zino zaali ennaku z'omwezi 3 omwezi gwali gwa Desemba omwaka gwa 2020 nga wakayita ennaku mbale abannayuganda baakamala okufiira mu bino byali bigenda mu maaso nawe nkugambye Mathias Mpuuga nga bw'omulaba mu kifaananyi ekyo wentadde aro yali Mathias Mpuuga olowooza yali atunulawa kale watunula tetufuddeeyo nawano yali Mathias Mpuuga wentadde aro engeri gye yali atunulamu yali yennyamiza nawano yali Mathias Mpuuga katajjaako masiki era nga n'entunula gy'atunulamu yali yennyamiza ekyaddirira battiimu yonna kugenda maaso n'okubeera nga yayoolebwa njagala kukulaga ekyali ekalangala nakyo akatambi kano njagala okalaba okamaleyo kubanga kakunnyonnyola bulungi nnyo kiki ekyali ekalangala butya ekikwekweto kyatandika baani abaakwatibwa era kiki ekigenda mu maaso nga sinaba kuwa katambi sooka okwongera okujjukiza ku mulanga gwaffe guno tuli mu kaweefube wa kugula fulaaga 1000 era tulinako we tutuuse ennamba z'essimu zeezo anjagala obeere ng'oziyitako ngenda kugissa wano wansi obeere ng'osobola okugenda maaso n'okubanga ogiraba waliwo eyaŋŋambye nti ennamba njanguya njiddusa sipiidi akati ndowooza ngenda zikuteera saidi wane ebbalibbali obeere ng'ogenda mu maaso n'okubeera ng'osobola okuziraba kw'oyita n'oba ng'otambula naffe kati kankulaga ekyali ekalangala kalaba okamaleyo ogende mu comment section ompandiikire ogambe free all political prisoners kubanga waliwo abataddamu kulabikirako ddala okuva ebiseera ebyo waliwo abaafunira ddala obulemu obuli permanent nga baafuuka balema ekyali ekalangala nakyo njagala okirabe bulungi ennyo nzije tweyongereyo So far, 50 of our people have been arrested and they're making more arrests. We don't know what the order is, and they're not telling us what's going on, but we have both the military and the counter-terrorism and the police. So we are blocked both at the front and the back. See, that's behind us. Zoom out. And red tops. Yes, sir. Zintere mom. That's our personal assistant. Ziteke mom. Ziteke mom. Gano majaga ngegawule. Right. Nang. Genda nazo nsubuga. Sente zo kutaasa beera nazo. Tebasobola kubba sente zo. So
So they're arresting everybody. Everybody's being arrested. It's funny, they always have cameras whenever they're doing violence, but they never bring out the evidence against their own men. We have no guns. We are non-violent, but wherever we go, the violence is always started by the military and the police. Yes, sir. Get out. Right. I let the president come back. This is the principal's car. This is Bedouin's car. Yes. Let him come back. But this is the principal's car. This is the principal's car. Yeah. Hmm? Yes, we are safe. No, we are not safe outside the car. It's only 3 people in the car. Yeah. There's 3 of us here and 1 person behind. Yeah. Mugulire we dinisa katona alengeremu. Yagala confirming abameka bali motoka. Yeah. Mumugulire walabe. Edinisa, gula we dinisa. Gula we dinisa confirming how many people are in the car. Just selling a dinisa. Mark. Danny Magic. There's 1 person behind. Can you come out? I need that guy out. Can you listen to? Huh? Isimu ya? Penne isimu zona wasitadwa nesu atandika kebera. Kajifulu mababa jasa. No, in the Mocha principal. But you mean they'll need to break it. We want to arrest each and everyone. I guess every one of our team is under arrest. Each and every one. Oh, sorry. All our team has been rounded up. They've all been rounded up. Every one of our team has been rounded up. They've made them to make a queue and they're headed towards the lorry which is parked out front. It's crazy what is happening here.
We are not safe in the hands of the military and the police. Yet the police is supposed to be giving us security, but we never feel safe amidst them. See, they're loading our people on the truck parked ahead of us. I will zoom in. There is too much sunshine, I can hardly see. See that lorry up there. So they are loading them into the truck. Behind the truck, the police truck. Maka kasaba gezaako kugira ogenda vuga moto kukiteeka kumpi ne Bobby toshegera ojja gitwalira ddala kumpi ne Bobby. Can I get these people out? Where are the two people? Come out. I'll think for us there. Where are Eddie and Magic? Please come out of the vehicle. Tell them to come out. Come out of the vehicle. Okay, they are going to come out. Okay, let's come out of Yeah. the vehicle, please. They are coming out. He said he wants two of them. Where? Done. Gula. Eddie, wait. Mark Mujire Mulak. Nuggets. Calm down. Eddie, Torana nabo. Torana. Looking. No. He said he wanted the two people. They are out. Looking. Jivuga ogende. Me, I'm a preach that. Eh? Togulawo. Yeah, I'm a smoker. Togulawo. Eh? You come to Bobo Wine's car, president. Togulawo. Tugalewo. Tugalewo. But you talk about spray. No, this is the car. Vuga wali. Maka, vuga motoka. Vuga motoka gende chitwa wali wali Bobby oikolenga wali maso ga Bobby. Vuga. I'm stopping to present car. I'm stopping here. Jitwale wali Bobby. I'm stopping here. Jitwale kube ngombe wa Bobby. Jitwale.
Gitwale. Bogo kitako ali Bobby. Mwana ita Bobby oyo. Ita president. Yeah. Togulawo. Uyo, this is the What is the motive of the senseless killings of black people in Africa? Why do you don't love yourself enough to appreciate the fellow black man or woman, no matter where they come from? Sin! We find this enough for. Bobby, batekenga buli omu. Yeah, ba respect abana.